tutumbule ebyenjigiriza. Ssentebe ey'okutaano Kalungu Emmanuel Musoke yakuliddemu okukwasa abayizi n'abazadde baabwe obuyambi buno ku mbuga y'eggombolola y'e Lwabenge. Akulira ekibiina kino mu Uganda, Hajji Abbas Kiyaga ayanjudde ettu lino eri bannalwabenge n'agamba nti bakikola buli mwaka okwetooloola eggwanga lyonna. Celebration zino zibadde zikolebweza abaana nga guyitibwa Orphanage Day ogukolebwa mu nteekateeka buli mwaka awo we tuba tulonze. Mu buyambi buno mubaddemu ebyalaani, ebitabo, ekalamu n'ebirala nga Hajji Kiyaga annyonnyodde nti wadde buweebwayo basiraamu ng'abawuma naye tebusosola mu ddiini. Ekibiina kya Uganda Muslim Alliance kiyamba omusiraamu n'atali musiraamu, omuganda n'atali muganda. Ssentebe Musoke abagidde ebigendererwa bya bannamukago guno n'asaba abazadde okwaniriza enkola eno okusobozesa abaana baabwe okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Kiwa ekifaananyi ekirungi eri obuyisiraamu ate n'okutwaliza ewamu okutumbula ebyenkulaakulana ng'eggwanga. Ye munnaddiini abudde abantu abatangutanga ku mirimu ne batabaako ge basimbako sira. Tali kintu kyasimbyewo nti oba ndi mulimi oba ndi mulunzi oba ndi mubazzi oba nina omulimu gwenkola nti gwe guno. Agugombodde n'abaavu abeebaka emboleera nti bano obwavu bwakubaluma emyaka gyonna nti kubanga bo abagagga ebyotulo babyenenya nga bakola kironda misana. Bino byogeddwa akulira ekigo ky'Evira Maria Reverend Father Michael Sebakiryanga bw'akulembeddewo mmisa etegekeddwa ku ssomero lya UPE erya St. Cecilia okwebaza Katonda eyabawanguza. Abasajja bali abagagga bannange tibeebaka ate abaavu ffe twebaka. Akulira essomero lino Sister Gertrude Namata Lukowe ategeeza nti gavumenti yeddiza essomero lino mu mwaka gwa 1986 okuva mu mikono gy'abannabiikira b'e Bwanda n'asaba bongerwe ku bizimbe ssaako n'enju z'abasomesa. Ekizimbe ekirala abasomesa mwe basula ekiyitibwa bbaasi kyetaaga okuddaabiriza. Classes nazo tezimala. Akulira ebyenjigiriza mu Kalungu Hezron Kayinga nga yabadde omugenyi omukulu asabye abazadde obutayingiza baana baabwe mu byobufuzi ebiriwo ennaku zino wazira abettaniza okusoma ebitabo. Oba wagira bibyo wagira ki bibyo n'omwana mukole ki muleke munteekereteekere agende okudda wano ng'ebintu bye yali asomye akyasobola okubijjukira. Sennabulya baagala ayina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.